You must task your children between the age of 15 to 18 okugenda bekolera ebintu byabwe. Fuluma mugende muwine mwegulire engoye enkya. Bagende bababbe bayiga okulamuza bo bennyini. You're coaching them bakume ne mami batubye. Twaguze engoye ate mukavera bataddemu birala. Twazeyo ne batwegana muyize. You're coaching them. Ne buli kaseera bannange weekend eno you just allow me siriwo ngenda gulira baana ng'omwana wa myaka 15 okudda waggulu. Nina anti wange ye omwana amuteeka ku taxi n'abagamba kondakita mpe essimu yo bw'otuuka muteeke wano onkubire omutaddewo kale kaliraba afuna taxi endala mpe ennamba ya kondakita namugamba toliko walomu katolire omuzadde kyalina kyekiri teyamutraininga teyamudisciplininga ebyo tebyakolwa and because tebyakolwa ali risk perversing bwe essaawa yonna omwana we gwe bagenda okubba. You allow these kids to go in the deeper end.